Abawagizi bange mbasuubiza okuzannya obulungi nga gwe ngendo zannya naye wadde muganda wange wadde master wange era bino bye mulaba nkola ya bintendese byonna bwe ntuuse naye ku fayinolo essaawa zino simumanyi ate naye musabye obutamanya n'amanya ganange ekiro kiwedde Weneno kumigala student wange era namutwalako ne kusaza 2019 awo covid weyajira era n'omwaka guno nsuubira okumuzaayo era bwagambye nti tamanyi akirage
Bako kye muzuukuse sijja Buganda ku ntikko fe abawagidde Obuganda emyaka n'emyaka tusanyuka. Nzijukira okuva 1993 nga nkulembera abavubuka okuva mu Kyaggwe obatwala eNaggalabi nga ndikavubuka bwe kati kato paka saawa yaki tetuzikiza. Twagala kwebaza Ssekiboobo ne ttiimu yonna mwongere okukwata ku bantu kuba waliwo gavumenti byesobola singa kati nze nayise atakuwagira mu byabufuzi takola ki naye wano teri agenda kujja kuba buli muntu oba ayagala oba tayagala yesanga Buganda erina okugibeeramu oba mu Lugwala oba mu ki mwebale enkola eyo. Buli omu kyakola abavubuka abali wano kola ekyo ekigattako Buganda, kola ekyo ekigattako naawe. Buli oba teweegasseeko Katikkiro atukubiriza oba tutwala Buganda ku ki mu byokola obubbi obuliwo ennaku zino embeera eriwo Ssebo Ssekiboobo n'ekyemmwanyi twakikutteko. Tukubiriza abantu gavumenti esooka ewuliriza eddoboozi. Lwaki tebasanyukidde muntu gwe bawadde bagulako ki mwanyi okusinga buli otawuliriza ebiddirira tebiba biki birungi. Tugezaako omusaza Kyaggwe okulaba nga tutumbula ebyemizannyo naddala ekigo Ggumbya. Waliwo emizannyo egy'ennono gye twagala ozuukusa omupiira gw'abakyalo gwa netball n'okulaba nga tuzimba ttiimu ya Kyaggwe ey'omupiira okuviira ddala wansi. Twagala okuzimba omupiira nga tugugira ddala ku byalo ku butongole ku miruka era empaka zino tugenze tuzitongoza mu magombolola. Olwaleero tubadde mu ggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru lunaku lwa bya mizannyo naye ng'ekigendebwa kyonna n'okukumaakuma abavubuka baffe okulaba nti buli nsonga yonna tugikwatira wamu n'okuwuliziganya kubanga otunuulira wano olaba abavubuka bakola ebitundu 90 ku buli 100. Tufunye obubaka bungi bwe tubabuuliridde n'okulaba nti nga tutunga emizannyo tusobola bulungi ate n'okubawa obubaka obubawa essuubi mu mirimu bakole nnyo, tubawa essuubi okulaba nga beekuuma akalwadde ka mukenenya. Emesegi ezo bwe tuvaayo nga tuyita mu byemizannyo tubasikiriza tulaba nti kijja kutuyambako okulaba nti abavubuka abo tutambula nabo obuweereza bwaffe obulala bwonna. Naye nga ekinyusi ekisinga obukulu kutumbula bya mizannyo naddala emizannyo egibadde egyakoma ng'ekigo. Tulabye wano ekigo ky'amaanyi nnyo abavubuka bakubye ekigo era amasaza gatwerinde kuba kati nzimba ttiimu ya ssaza. Tuli ku mutendera gwa Butongole n'Omuluka kati tugenda ku mpaka era nga 8 tukkaanyiza ogw'Ekumi. Tugenda kuba nti nga tuli mu meefuga eggombolola ya Ntenjeru Ssaabaddu tugenda kumeggana n'eggombolola y'e Nakisonga Mutuba gumu.